Bya DNA nga tubitadde ebbali Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni atongoza ekizimbe ky'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekiwemmense Obuwumbi 32. Kino kisangibwa Kyambogo era nga kyakwataasa ku nsimbi ezibadde zisaasaanyizibwa mu bupangisa. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni aguddewo ekizimbe eky'ekitongole eky'ebigezo mu ggwanga ki Uneb nga kya myaliriro 5. Kuliko ofiisi z'abakozi, sitowa z'ebibuuzo zi laboratory nga kino kisangibwa Kyambogo ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Kiwemmense Obuwumbi 32 nga kyakuyamba ekitongole kino okufiisa ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa mu bupangisa. Ladies and gentlemen, that we stand up. Ssaabawandiisi wa Uneb Odong ategeezezza nti ebbanga lyonna babadde basoomoozebwa nawo okutereka ebibuuzo ebijiziddwa abayizi era nti kati byonna bigonjoddwa bwe bafunye ebyuma ebisikaaninga ebigezo 25 era nga baakubiterekanga ku zikompyuta. Although we did not have the technical expertise to see how the sand is mixed with the cement and the water, but our presence would put fear into those who might have thought of cutting corners that these people are seriously looking at their job. Mama Museveni ategeezezza nti omulimu guno gwali gwa kutandika mu 1996 bw'atyo ne yeebaza abakulira Uneb olw'okukituukiriza. I therefore thank God because this project demonstrates that we accomplish great things as his word declares in Proverbs 16 verse 3 in quotes, commit your works to the Lord and your plans will be established. Agamba nti omulimu ogusinga obunene gwakolebwa mu biseera eby'omuggalo n'asaba ebitongole bya gavumenti ne ministry okweyambisa ekifo kino okukuba ebiwandiiko bye baagala okufulumya ku miwendo emisaamusaamu kubanga balina buli ekyetaagisa. This also reduces the costs that used to be incurred when examinations and certificates were externally printed, therefore significantly saving government resources. Ssentebe wa Uneb Professor Mary Okwakwol ku lwa Uneb asiimye Minisita Museveni olw'obuweereza obulungi mu kisaawe eky'ebyenjigiriza era n'amukwasa awaadi. I would like, on behalf of the board, to thank you, Mama, for your ever unwavering support that enabled us secure the funding that were required to put up this building, and for always going an extra mile to support the work of Uneb. Sharon Nabasirye yakusakidde ekkulire lino. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu kati tuwummulamu tudde n'ekitundu ekyokubiri naye mulimu agataliiko nfuufu amala mangi amalungi n'olwekyo togasubwa. Linda ne bino mu gataliiko